abasibina abasabina abakananina sibawulira abasolotina abayesuna bakristayona buli bawa omwaka 2022 nga guggwako ennyimba nnyingi zaakubwa omwali n'ennyimba nga tuli babandana ne muvaamu n'omukulu yayimba nansanana n'abakulu abayimba mbatisana. Nina ensonga lwaki ntandikiddeeyo amanya omwana soda oli ku Export TV channel ya ku mutimbagano kyogenda okukola ogenda subscribinga okomentinge osharinge ne munno alabe bingi bye tujja ng'ovumbula tubikuleetere. Aba El Shaddai batambuza akasente oketolooza ensi eno yonna beekwateko mu nsonga ezo bakutambuliza akasente katambule malidaadi sana nga keesigwa tekatuke gy'okaagadde. Ennamba zaabwe gwe yeebuuza nti mbafuna ntya inbox them. Ennamba zaabwe zibeerawo wansi amakanda gabe gasangibwa mu kibuga mu nsi yattu South Africa, so mukwatagane ensonga zitambule malidaadi sana. Abe yatematema ensonga. Omwaka 2023 gutandise n'ebintu bingi omuli Kabaka Mwanga okuvaayo n'alabika. Ennyimba nnyingi eziguddewo omwaka guno ezitrendinga okuli Nkusaba olwa Mukunja Tasira ne King Sheba. Kiriza ngende nawe Uganda waline kuberi genda mukulu ensenene zigwanga nsike Kabaka Mwanga tata wange yemuzeyi Kyagulanyi yagaba fize zigenda mukulu ensozi bukate kuli byoya eno kulya buli terikutegana kusaba jangu eno. Twabadde tukyali awo omusumba amanyikiddwa ennyo owa Canaanland ne Salt Media n'avaayo n'atukuba tune. Era eno tune kyemmanyi buli munnayuganda ali mu Uganda, South Africa n'ensi zonna ozigyetoolola eno tune ogenda ginyumirwa. Munnange twali tumanyi nti bano abasajja ab'ebinyaanyanya bajjanga abasaaga ne munnaye kinyaanyanya kyawamba Uganda yonna kyava Masaka ekirinya n'ennyonyi ne kituuka e Dubai. Munnange wano mu Uganda kyasaze ne kiyingira ne kkanisa. Musumba Rosias Bujingo yali mwami wa Teddy kati ng'aliko ye Susan Makula. Baba yatukubye engoma empya eno yo tuli ba kugidigida oba twagala oba tetwagala. Abe agenda gikukuba okugamba bagitabudde mu kinyaanyanya nendyoka nkulabira ekkanisa ng'efuukuse just oluyimba yabadde akubamu bukubi live kuba bamutereddeyo ekinyaanyanya n'abasabula engoma nga yeebaza Katonda eyamuwonya enkoola, eyamuwonya enkwaccu, eyamuwonya enjaga, eyamuwonya obuyaaye, eyamuwonya ebintu bingi nnyo bye yasomye mu luyimba luno olupya tukutulusaba okuludde wano ku Expo. Muganda wange ntuuka nindirira kolansi musumba atandise akubya abagoberezi babusebuse emikono giri mu bbanga bagamba kiki omuyimbi w'eggwanga aliko Bujingo. Ngenda owulira ababuuza muli baawa tuli bakyakina muli 2023 atandise na muliro engoma empya eri katale yakafuluma bagiyita tuli bakyakina kyakina nga omuyimbi semayimbi musumba Alozias Bujingo yatukubye brandinyo era ba promote omwaka guno ndowooza omukulu twesunze omulabako ku zi banners zi posters ng'atambuza engoma yeno mpya tuli bakyakina n'abuuza abeegayirizina muli baawana tuli bakyakina abasiibina abawana tuli
omusumba yatukubye hit muganda wange nenga buli ali mu church nga bolaba akatambyako abbe katuwadde nga buli ali mu church azine ekinyanya eri bwe kitujja nga bomanyi mwabakuba ebinyanya musumba n'abakuba freestyle yabadde eyakasa meme abasolotina muli bawana tuli bachakina so gwe wenne yetaze ofuna audio eyo by the way ne ba producers abakalokola audio eyo abo ku TikTok mulina DJ wamwe DJ boy selector gwe tuludde otekamu ebirungo nenga engoma omu ku bayimbi bagenda ovuganya omwaka 2023 y'omu ku bo Aloysius Bujingo hiti bagita tuli bachachina fa bagisabukuludde wano ku Export TV fa bagirina era agala audio eya tuli bachachina inboxing enamba za feza expo zibeera wao wansi tujikutuseeko brand new hit from the one and only Mr. Pastor Aloysius Bujingo omwami omubwati owa Susan Makula. So gwe wenna asabira omulokole mwesibe bbiri mwekwate kati mugenda tandika omugambo ogutokomoka nti ensi eyingidde kanisa kuba bunaye bali batandika bagamba babandana nono nagamba bachachina feka tulinde gye binaggwera amatu ku channels zaffe n'amaaso ku expo tugenda kuba tubireeta kalonda yenna yena obuntu obukutte tugenda kuba tubukuleetera kyoba okola subscribing agalolanga naffe namba zaffe weziri agala okukyaza enamba zaffe still weziri twin boxing tukole naye nga brand no hit bachachina eya musumba Aloysius Bujinga amanya ambadde omwana soda abe yakwadde ka video yako nabikutusako malidadi sana comment jiteke wao gwo mulokole na ntali mulokole comment jiteke wao tujja kuba tuzisoma mukama abatukumire kulwa Katonda n'ensi yange. Export TV to the world.